oba tear gas nga yasooka kukozesebwa mu sematalo asooka mu mwaka 1914 era ng'eggye lya Bufaransa lye ligambibwa okubanga lyakozesa omukka guno ng'ekyokulwanyisa ku bajaasi abagirimaani bwe baali babakukunula mu mikwesese gye baali beekweseemu. Oluvannyuma mu mwaka gwa 1928 bakakensa babiri mu ggwanga lya America okuli Ben Carson ne Roger Stoughton baatabula ekintu ekifaananira ddala tear gas akozesebwa mu kiseera kino ng'era oluvannyuma lwa sematalo asooka tear gas ono yateekebwa ku katale n'atandika okukozesebwa mu kugumbulula abantu ba bulijjo nga bavudde mu mbeera era okuva olwo ono yafuuka kimu ku bikozesebwa ebyabakwasa amateeka mu mawanga naddala ekitongole ekya poliisi. Wano mu Uganda omukka ogubalagala enfunda nnyingi gukozesebwa nnyo mu kwekalakaasa nga guno abantu baagunuusa nnyo okusooka mu mwaka gwa 2011 oluvannyuma lw'okulonda okwaliwo okwagobererwa enteekateeka eya walk to work eyalimu okwekalakaasa wakati mu kuwakanya okudumuka kw'emiwendo gy'ebintu ng'eno yaduumirwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti mu kiseera ekyo. Tine mu kiseera kino ng'abalamuzi ebifo eby'obukulembeze eby'enjawulo bagenda mu maaso n'okukola kakuyege omukka ogubalagala gugenze gukuba mu bantu okubagumbulula naddala mu nkuŋŋaana eza munna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu avuganya ku ntebe ey'obukulembeze. Wakati mu mbeera eno abakugu balabudde ku bulabe obuli mu kunuusa omukka ogubalagala. Aso mu nnyindo ne guleetera omuntu okulaba nga atiirika amaziga, awulira amaaso gookya, akolola nnyo n'ebintu ebirala bifaanaganako bwe bityo, obulumi nga bungi. So omukka guno kye gukola kwe kwongeza obwangu bw'okufuna obulumi. Dr. Henry Sechanzi okuva ku ddwaliro ekkulu e Mulago awamu ne Dr. Joel Mirembe okuva mu Intermedical Services bagamba nti omukka guno ogubalagala tegukoma ku kyakukosa maaso agabalagalwa ennyo nti kyokka era gukoseza ddala olususu. Kyagasa akoseza ddala olususu naddala ono w'amazzi nti singa agendako ku lususu oyo alina engeri akubalagala kabalagala. So singa kiba kikutuuseeko kirungi n'ojjamu olugoye kuba twagala osooka oggyewo contact olugoye luno lugenzeeko ate nga luli in touch with your skin. Osobola okufuna olususu okumusiiwa sikubanga tear gas akolebwa mu chemical tolowooza nti it is a chemical, so asobola okuleeta zo zonna ki effects, skin issues. Bano boogedde ku kirina okukolebwa ng'omuntu atuukiddwako embeera eno ng'era bagamba nti singa oli alaba ng'embeera egaanye okukkakkana abeera asaana okweyuna eddwaliro. Tukubiriza nnyo abantu baffe nti oba olina okuva mu kifo ekyo waali tugambe singa olabye bamukubye wano olaba kafuumuuka vaawo ogane kubeera in touch with this irritating gas. Ng'ogyeko ekyokuva waali n'ogenda mu fresh air. Ekimu ku bintu ebisobola okuyambako okukendeeza obuzibu buno kuba kunaaba mu maaso ago. At the end of the day osobola ofuna conjunctivitis, kye tuyita conjunctivitis. In fact olwokuba tear gas usually omufunirawo naye ekyenjawulo nti alikavaringa ki mangu, naye bw'atalikavaringa mangu oba olina okugenda muki mu ddwaliro. Olw'okubalagala okubeerawo mu maaso nga tear gas akubiddwa abantu kibawaliriza okukunyenya amaaso gaabwe nga kyokka kino Dr. Henry Sechanzi agamba nti kyabulabe songa era alabudde abantu ku ky'okukozesa sabbuuni okunaaba mu maaso. Abantu abamu nno bafuna mukone ku maziga era kiba kirungi n'ogezaako amaziga go n'ogaleka ne gajja. Si kirungi nnyo amaaso gano gatakulamu nnyo kuba oli ogatakulamuko oba oyongera ogakosa oluusi oyongera okubulabe buno tear gas bwaleese. Maaso muno tetwagala nnyo abantu bateekemu sabbuuni kubanga mukimanyi nti sabbuuni abalagala singa oba mutadde maaso. Ebika by'abantu okuli abalina obuzibu mu kussa, abakyala abazito, abakadde wamu n'abaana bato balagiddwa nga be basinga okukosebwa ennyo omukka guno ogubalagala. Nga asthma, omuntu alina obulwadde bw'omutima, abantu abo balina endwadde ezo ezirina issue na okussa oba ne sisitimu yaabwe ey'omutima. Abakadde n'abaana abato nabo emibiri gyabwe jjukira giba minafu mukko, so tear gas abayisiza ddala bubi. Abakyala b'embuto nabo oluusi bandibadde tebafuna nnyo
mukoogo kuba gugenda bayisa bubi. Abasawo era balabudde nti omuntu bw'anuusa ennyo omukka ogubalagala abeera ayolekedde okufuna endwadde okuli ezo ezitawaanya omutima, afuna obuzibu mu mumiro, athima n'olumu oli okwabulira obulamu bw'ensi eno. Bityo nkulaga nti abalwadde ba athima n'abalwadde b'omutima basobola okufuna attacks ennene eziyinza n'okubaleetera okukola ki? Okufa. Asobola okukosa ddala amaaso n'akolesa kye bayita conjunctivitis, amaaso ne gafuuka ga red, asobola okukosa sisitimu y'okussa oba tuyita bronchospasms, nga sisitimu eno empewo erina okuyitira zina engeri gye zitakyakolamu bulungi. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.